tuli eno mu dwaliro ly'e Kawempe International Referral Hospital, dwaliro ly'abakyala. Nga tulina ababebinjuunya bagenda gabira abakyala abazadde ebintu. Nga bw'obalaba tuli mu kwambuka kalina eno nnene eriko emyaliiro 7-8 naye katumala otutuukayo ku kimu tukibalage. Lino eddwaliro erya Kawempe Referral Hospital likola ku bakyala bokka wamu n'abaana abato. Oyina bizimba mu lubuto, oyina kikasitoba nga oli mukyalo, oyina lubuto lwagala kuvaamu, oyagala kuzaala, nkugambye buli kimu ekikwatagana ku kirwadde nga kikuliko omukyala, lino eddwaliro likolako. Terikola ku baami, likola ku bakyala bokka naye bambi bajjanjaba kyekituufu. Era ng'olunaku olwaleero aba Baby Junior aba kampuni ya Movit babadde bambi bazze okuwa ku bamaama essanyu, era nga woolaba biri awo badde bamaze bagabira ebirabo, buli omu alina ekirabo kye, babagabidde bambi ebintu bingi, nabo ne babeera bambi muli nga basanyuka. Oba n'omutima ng'owulira okwoyo okuzaala, oyinza okugamba nti ate kanziremu nzaale. Kankutuuzeeko vidiyo yonna nga we yabadde, ate munnange tube nga twongera okwagala kampuni ya Movit, twongera okwagala ebizigo ya Baby Njuunya, sabbuuni, bintu bingi bambi bye bakola. Nga naffe abamatuuso abasuuliridde katubalinde. Aba Baby Junior basazeewo okubalekera ebirabo kama waabwe bagenda kwogera nabo katini ebigambo ebitini bagambe halo. Then after tugenda bigabala bambi mutula bwe muli bamama bali mu woodi banange mugere mu woodi tujja kufuna ebirabo bambi abajjanjabi bambi nsaba mugende ku sayidi mulindeko bamama basooke bafune. Tubasanyufu nnyo okubeera nammwe mu lutalo luno, olutalo lwe muyitamu lulwanyi lw'amaanyi nnyo, naye tugambye kwezo sente zemukozesa nga tetuliwo ne mukula Baby Junior katukwateko okutono ate tukomyewo, kubanga kino ekitongole kyammwe ekyawano ekitongole kyawakuddakaa tulina naffe okufaayo ku bannaffe abeeyongedde okutwagala. Kusooka ffe tusooka beebaza okwagala Baby Junior, mwebale nnyo kwagala Baby Junior, era tubasaba musigale nga mukozesa nnyo ng'ate mwesiga ebizigo ebya Baby Junior. Naye kati tukutteko akatono ako ku bingi bye mutuwaddeko, mutuweredde emyaka mingi, tukutteko akatono ne tugamba nga tukakomyewo. Era olwaleero buli ssekinnoomu nga maama agenda kuba afuna ekirabo okuva mu Baby Junior nga tukwagaliza okuzaala okulungi atannaba amaze, tukwagaliza ku kimu ekirungi. Tuleese essanyu leero era nga naffe twagala kubaleka ku ssanyu. Mwebale nnyo okwagala, era kati katugende tutandike okwegabula. Twasenvudde ebigere ne tugenda wali abakyala abazadde babadde wa mirundi 3 naye bonna bambi ne basobola okubeera nga babagabira. Wogenda ku Kawempe ku ddwaliro abakyala bazaalira ku babawa omwaliro gwa 6 era kwe bazaalira wano ne tufunako munnange omuzadde waffe omu gwe bawadde ebintu, katwogereko naye munnange atobere ng'owulira essanyu ly'alina. Amin. N'okulira otya nga Baby Junior akuwadde ebintu bino byonna bannange? Owulira bulungi bannange? Alhamdulillah. Ozadde baby girl or baby boy? Alhamdulillah. Kakuliki tukusabira Allah akusaasire bakusigula olunaku olwaleero. Kale nnyabo nayo byekwesiga ebyokwembeera agenda pola Uganda tusimbula ogenda soka tutandike n'amannya then otubulire lwaki musaze ki kye tuliko wano. Amanya Kitenda Robert Gobi nze kulembera marketing mu Uganda ne corporate affairs mu kitongole kya Movit Products Limited. Olwaleero tuli wano okuddiza bamaama nga tuyita mu kampeyini yaffe gye twayise Baby Junior gaba essanyu. Tuleese essanyu eri bamaama. Tewali ngeri yonna gy'oyinza sanyusa maama
okusinga okubeera naye mu lutalo olw'amaanyi lwe basinga okuyitamu. Era leero tuzze wano ne tuleeta ebirabo, tuleetedde bamaama, tugabidde bamaama abasukka mu 100, bamaama ne tubawa bonna baketi, ne tubawa ebizigo bya baby junior, ne tubawa engoye abaana ze banaayambala, kwegamba ne tuviirawo ddala nga olunaku n'essanyu nga bwe tuzze nabyo tubigabye. Naye kino tukisobola tutya? Tusobola kino ekintu oluwa abantu abatuwagidde. Buli muntu ali eyagula baby junior, buli muntu ali eyagala ebizigo bya Movit, mmwe mutusobozesa okuddizaako akatono ku bye tufunye eri eggwanga, okuzimba eggwanga lyaffe. Kubanga olwa kuzimba ggwanga otandika kuzimba bamaama, otandika kubeera nabo, kuyimirira nabo, naye era okusingira ddala kubawa ebizigo ebya quality ennungi bye bagenda okusigala nga bakozesa, abaana babeere n'ensusu ennungi, kubanga buli kimu munnange kitandika na lususu lulungi. Obeera n'olususu olulungi ne confidence y'omwana mu klaasi, n'abaana ffenna n'abantu abakulu. So tugamba bamaama tugenda kweyongera okuyimirira nabo, naye mweyongera okutwagala, mweyongera okwagala baby nduunya, mweyongera okuwagira Movit Products Limited, mweyongera okutusobozesa n'okukola ebisinga wano. Era nga goal eyaffe eri nti omwaka ogujja ate twagala kutuukira bamaama basoba mu 5,000 nga tukola ekintu kino. Tugende mu malwaliro gonna across eggwanga, era nga wano tugenda batukoola n'ebitongole ebirala. Kino tutandika butandisi, babeere nga basobola okujja okuyimirira naffe, tutambule tugende tugabe essanyu mu Uganda yonna. Biki na biki bye mugabye olunaku olwaleero? Olunaku olwaleero tugabye baketi, tugabye sabbuuni, tugabye baby oil, tugabye powder, tugabye t-shirts ez'abaana ba baby ze banaayambala, tugabye ebizigo bye baneesiiga, n'ebyo byonna. Amina, toyanziza nnyo, toyanze. Wafunye omukulu omulala era akolera kampuni ne ya Movit, babebi njunya bano, n'atubuulira ate era naye ensonga ez'abajja ate ne baba nga bano eddwaliro linala ya Kawempe International Referral Hospital okulaba nga bajja okugabira abakyala ku ssanyu, okubagabira ebintu. Agenda kuba akunyonyola naye munaye mu vidiyo eno mulimu amaloboozi mangi. Twabadde munda nga womanya ebintu biddwalira, abantu baleekaana, ekizimbe kiwaawala, so tujja kubeera nga tugumiikiriza. Tekeyo amatu ntuwuliriza tebigambo omukulu wambi yatugambye. Naffe nga minisitule y'ebyobulamu kubanga kampuni zebatidde wamu ba corporate society for self motherhood initiative okulaba nti tukwatiramu wamu okugonjoola ebyokuzaala oba okulaba nti bamaama baffe bajja mu ddwaliro okulaba nti bafuna antinento ate n'okuzaala tebazaalira mu ddwaliro. So kino ebirabo bye babawadde bijja kuyamba bamaama ne babebi nga mu biseera bebe amaze okuzaalira. Of course nti waliwo abava wano nga tebalina na kyakukwatiramu oba okunaazaamu bebi kati bafunye bucket. Ekyo kiyamba n'ebizibu ebyokutandikirako bisobola okuyamba omwana. Ate olaba nti wano wazaalirako bamaama bangi, dokita abagambye nti mu lunaku bagenda ne mu 100 average babeera n'ababebi 5 buli lunaku. Olaba buli kitanda kiri ku maama ne bebi. So omulimu ogukolebwa wano gw'amaanyi nnyo, ate twagala kwebaza n'abasawo baffe bamidwaifu abazaalisa bamaama okukola omulimu omulungi olaba nti abaana ba Uganda bazaalibwa twogereko n'abamaama ne batugamba challenge basinga nti batata tebafaayo, abamu tebalabikako tebajja nakugamba okwendera. Of course osanga nti waliwo bataata bamala okufunisa olubuto maama tabeera wa buvunaanyizibwa. So tubakubiriza abasajja tubeereko n'abakyala baffe nga baze wano okuzaala, tufune essanyu nga tuli wamu, kasimaama yeka agenda kujja ne bebi. So
so kino kyetukoze badaddi nabo balina okulaba nti maama bw'aba amaze okuzaala ajja amulabe agenabira Movit bwekoze. Wano lino eddwaliro erikyasingayo okuzaalisa bamaama kirwaki omuwendo gw'abamaama mungi naye tugezaako okulaba nti kubanga tufuna eddwaliro eddala ng'erubaga liri mu pulaani tusobole okufuna bamaama abalala abadde erubaga n'okulaba nti n'amalwaliro ga wansi aga KCCA gakendeeza okusindika abajja wano nga bifaalo grateful as Ministry of Health to Movit Group of Companies Limited who have supported the initiative of corporate Society for Safe Motherhood initiative as a way of corporate social responsibility and have given back to mothers who deliver at Kawempe Hospital, and they are going to do in all the other health facilities. So this partnership and initiative, we are grateful to Movit, and it motivates the mothers because they have something to start with as they care for the newly born babies. So we are so grateful, and we hope this partnership can grow and continue and spread to the rest of the country such that buli mama ne baby bafune essanyu nga Movit egabye essanyu. Let's have